Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Kale tugezeko mu ndobeso yaffe eyo olunaku olwaleero katulabe munnaffe ono agamba atya. Jebale nyabo. Lense bampita mukunja. Ensebo mukunja. Kabali mukunja ebina kueleza wabirani. Anti binziriremu bya sabitegedde. Waliwo omukazi ayagala okubba omuwala. Omuwala ali Dubai. Ati muwala wange. Nangamba omukazi yamuyitiramu ebizibu. Kati oyo omusajja omukazi oyo n'ayagala mbuye maama Fiina. Era n'amuweerezanga ne bu audio ng'amuweerezesa emitwalo 5. Ng'emitwalo 5 gyaki? Mbu gya kumujjanjaba. Asooka azisindike. Kati omuwala n'awakana n'amugamba olabika si ye ggwe. N'amuweereza n'eyundaga muntu. N'alaga nti ye. Kati omwana n'amuweereza ne audio naye mbu yagenza okulaba ati ozinsindikira ate nga yazigyeemu. Kati endagamuntu eyo ddala ya maama Fiina. Ye ng'omuwala gwe baagala okujjanjaba mulwadde ki? Alabika alina ebizibu bye ndowooze nga bw'omanya eby'emirimu. Ndowooze bwe badde boogeramu. Kumutererezanga mirimu. Kumuterereza mirimu. Ali mu nsi ki? Ali Dubai. Kati ye oyo ne yeefuula nti ye maama Fiina. N'ennamba nagisindisa awo. Kale tukatumugezeeko tulabe. Kale sebo teyanziza. Kale. Hello. Wanji. Wasuzote no maama Fiina. Bulungi sebo. Maama oli bize? Siri bize. Anti eddoboozi lyo lituuka ne libula. Nze nkuwulira. Anti kakati waliwo omuwala eyantumye njogereko naawe? Omuwala oyo ali bweru kati nga alina ebintu bye yabadde bakugambye omukolereko. Bishi. Anti yabadde era agyogedde naawe. Aliwa ow'emirimu oba ow'omusajja? Alabika wa mirimu. Kaakati oyo ow'emirimu bwe yali agenda ebweru balina ekifundikwa kye bamuteera mu mugugu gwe. Omugugu? Ono njagera ne maama Fiina? Nze maama Fiina. Anti eddoboozi siritegedde bulungi. Nsenyiga nnumamokko. Kati bamuteera eyirize mu mugugu gwe. Naye eyakimuteekeramu ng'ayagala bw'aba atuuse eyo kale oba bamuttireyo aleme kudda Uganda. Naye okumuyamba okukola ekintu ekyo nze nga maama Fiina okusitula okunzigena alina okusaza air ticket ne visa. Nze ngende mukolereko eyo. Nze nkwate ebintu ebyombijjeyo mbizzeewo ne yakimukola. Ogenda kulinnya nnyonyi akusaliza tiketi ogende eri? Alina okunsaliza tiketi ne visa nze ngende mbijjeyo eri mbireete mbizzeenewo ne yakimukola. Ate n'ekyo kikola nno. Kakati oyinza kikola ddi maama Fiina bwe tukusaliza tiketi ogenda ddi?
ne bw'aba asazeewo mu wiiki eno oba wiiki ejja nze nsobola okukasaba nga alina ssente nsobola okukola ekyamangu. Kakati Mama Fina kyekyo kyokka ebyo ebintu ani agenda obikolako biriwa ebyo ebyokusaza visa ne tiketi. Ati kati oli omuwala ali bweru kati simanyi. Kakati Mama Fina wangi ebyo nze nja bikolako oli taliiwo ali bweru. Nja bikolako kale tewali buzibu. Ebyakusaza visa biki mu wiiki ng'emu nja kuba mbimaze. Kati naye nange mbaddemu n'obuzibuzibu. Ate gwe buzibu ki? Anti nze banyimye visa. Bakumye visa? Nedda kati gwe ekyo kitono. Kakati gwe badde oyagala visa egenda wa? America. Kati ogenda kwefuula mulalu. Otambula ogende ku mulyango gwa embassy. Eyawa? Eyeyo gy'olaga. America? Ogende ku mulyango gwa embassy. Ofuka omusulo. Nga ngufuka wa? Ng'ogufukira ddala ku mulyango gwa embassy eyo gy'olaga. Eya America? Eya America yennyini mu mulyango. Oggyeyo obusajja bwo bulungi ofuka omusulo omekinga sure nti omusulo ogukunkumula ne guggwayo noonyeenya namu bwoti. Okiwulira? Tebankwatirewo. Oli musiru ate banakukwatirawo kati ate omulalu basobola omukwata. Awo oba ofuuse mulalu. Kati gwe bw'omaliriza tambula mukungujjo ng'omaze okukunkumula ng'olabira ddala buweddeyo. Tambula mukungujjo dduka misinde jangu ewange ebulenga. Buli kimu nkikoleko kiggwe. Kakati kyekyo nkikole ddi? Naye sooka onoonyeza akakadde okateeke ku ssimu kuno. Nga tonnaba kugenda eri kufuka ku mulyango gwa embassy. Mama Fina. Wangi? Ng'oli mufere mulungi oyogera ne mukunja wa BTFM ku radio wano. Mama Fina kwe Mama Fina. Basonyi wanze sagala kunsiruwalirako ebyo bintu byammwe bya kisiru. Ndi muntu mukulu lwaki mummanyira. Sikwe Mama Fina nawe twale eri. Asinikira muli anagame kisinze Mama Fina asiriwala. Bwe mutyo bwe mugenda mukola ebintu ku TikTok ne mutandika okumbuzabuza munnonyaamu ssente. Kati nawe badde oyagala kunziba. Sikwe Mama Fina oli mufere. Era tugenda kuleta polisi ekukwate. Naye nga nze ompeereza message ngo ngamba mpeereza akakadde. Nakateekako. Omuntu alina ekizibu ajjukira luvannyuma nti bamubbye. Bw'oba tozirina n'otunda ekibanja. Tezibula mukwate. N'otunda n'ennyumba omukazi nga n'omutunja namu ne famire ye n'ogenda n'ogabirira omufere. Nga nze sirinyanga ku nnyonyi nze nenkusaliza tiketi era ogenda okulira nga mama yankutteko muzimu ki ensi eno mugenda ku embassy tubakizesiza kwefuula mulalu gende ku embassy oyo mufere mulungi bannange abali tuwuleza mikwano sigatenze magema tugatumidde kalawuliza biti bonna wefuule mulalu ofuke wao bakwate mmome. Halo wanje bananga abafere nga bali munsi mukunjala we bakuteeka mbuzi ogende ku embassy ofuka bananga abafere bananga kadi Mama Fina jali naye nga awulire bananga mukama Katonda ngekyo ne tulale ne gwa kazi omukazi ategedde nti bali baagala kubba obusibala anti kakati ye akugamba genda ofuke ku embassy naye amugambe soko ompereza akakadde akimanya bumanya ote akakadde bakukutte oli bamusibye Manambo bezuwa naye bannanga abafere tebajja kuggwa mu nsi muno. Uwira bayagala bamusalize tiketi agende ebweru. Nkugambi. Bannange naye ng'omukyala alabuse baami n'ajja ku leediyo. Naye abafere bali mu nsi baferedde mu linnya lya Mama Fina naye n'abantu lwaki temulabuka. Mama Fina tasaba muntu simanya sindika kino kola ki. Naye abantu basigala abafere nga namwe muwunzisa emitwe bajja babba nnyo oba temusobola kwetereza ono Fiona Fifi mu Namasako wa United. Webale nnyo Fiona Fifi. naye mukunja abantu ng'abo abafere beetaaga kusiba kumala mu ggwanga kubanga bagenda kubba abantu ate babasule n'embuzi omuntu okuotya ku mulyango gw'embasi omuntu alina kwebeereramu olina kwebeereramu naye beetaaga okusiba n'okusiba webale simwebale kuweereza nze nalugayita ebukunda bane mukazi mufere n'ali mwiza nti ye Mama Fina
naye mukunjala biri ewamuwokawoka nafana ebukunda nze ne mutunzi wangoye naye waliwo omwami wano omu yanninaana obamubuuza ati wano Wannalongo Gayita agamba weewano kasamala baguza ebibi webajja okumukwata ngadduka naye nga yagambye omuntu nti wano Wannalongo Gayita ebukunda abantu besi bakumanya gaffe bannaye mulekeraawo